Telefoni yange yampadde information eno eri muki eri mu Luzungu najivunula mu Luganda. Mumpulirize bulungi njala mutangire SK Mbunga ne banne. Esoma bwete. All drones kidnapping NUP supporters and other Ugandans have been contracted to SK Mbunga using his security company called Sky Security Uganda, which headquarters is in Buziga, next to late Alonda's home, also next to Janet Kataha Buziga home. Nibakugamba bwati. Nti emmotoka zonna zolaba ez'ekika kya kamunye naye nga ziri mu kika kya drone ezigenda ziwamba abantu naddala abawagizi ba NUP ne bannayuganda abasinga obungi mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Emmotoka zino bazikwasa oba zakwasibwa endagaano yakwasibwa bagikwasa eyeeyita omugagga SK Mbunga nga bakozesa ekitongole kye ekyabyokwenda kye yateekawo kye bayita Sky Security Uganda. Ng'ekitebe kyakyo ekikulu kisangibwa Buziga okuliraana amaka g'omugenzi Alonda Nyakairima wepo n'okuliraana amaka g'omukyala Janet Kembabazi e Buziga mu maka g'oyo omwami SK Mbunga Kabangala. Mwenna bamanyi Mbunga mumanyi nti mukozi wa state era abadde akirimu. Kankidde mu Luzungu abasinga obungi mukiwulira. All drones kidnapping NUP supporters and other Ugandans have been contracted to SK Mbunga using his security company called Sky Security Uganda, which headquarters is in Buziga, next to late Alonda's home and also next to Janet Kembabazi Buziga's home. Nchidda mu Luganda omulundi ogusembayo nti emmotoka zonna ez'ekika kya drone eziri mu kuwamba n'okukwata abawagizi ba NUP weppole bannayuganda bonna mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga. Emmotoka zino azikwasaganya gwe bawa endagaano eno y'okukwasaganya emmotoka eno nga baziyisa mu kampuni ye gye bayita bamuyita SK Mbunga nga bayita mu kitongole kye kye yeewandiisa eky'ebyokwerinda oba ekirina kampuni ezikola ku byokwerinda kye bayita Sky Security Uganda Limited ng'ekitebe kyayo ekikulu kiri Buziga okuliraana amaka g'omugenzi Alonda Nyakairima n'okuliraana amaka ga Janet Kembabazi agasangibwa e Buziga. Ngenze maaso. SK Mbunga is under financed of Sam Kutesa, and he's doing a lot of work with the secret security agents. He was removed from jail to handle such matters within Buganda region. Bakugambye bwe bati nti Kabangala SK Mbunga aweebwa ensimbi okuva ewa mwami gwe bayita Sam Kahamba Kutesa omubbi Kondo eyeefuula nti yasinga otegera mu Uganda era ngono yatunda Uganda batunda Uganda ogiguza Abachina era nti akola emirimu gino nga gyakyama nnyo egy'ebyokwerinda nga yakosa ba agenti abo ng'era ensonga emu egambibwa nti yamugisa mu kkomera edduba gye bali bamusibidde kwe kwali okukola emirimu egy'emikyafu naddala nga gikwatagana ku nsonga z'okuyamba state mu ngeri y'okuwamba mu bannayuganda n'okubatuusaako obuzibu naddala mu kitundu ekyaffe kyetuwangaalya mu kibeeyita ekya Buganda region oba kyetuyita central mu Luzungu. Ndooza mukawulidde bulungi mu Luganda nginze mu maaso nkazize mu Luzungu. SK Mbunga is under the finance of Sam Kahamba Kutesa and is doing a lot of work with the secret security agents. He was removed from jail to handle such matters within Buganda region. Sijja kaddamu ako ngenze mu maaso. The other person using drones also contracted is Sipapa, now that claiming to be knowing all NUP supporters, and Sipapa has been kidnapping other Ugandans for a very long time, and he joins together with another Mofele friend called Don Nasa. They are all working within army, meant to kidnap most of the youth within Buganda, Bukeri region and parts of Buyukwe in Mukono. Kankabadde mu Luganda. Ona akugambye nti n'omuntu omulala akola emirimu gino nga yeeyambisa drone zino okuwamba era nga bamuwa contract y'okukola emirimu gino gwe bayita Alim Sipapa oba gwe muyita Sipapa ne mutegesi w'ebivu naye nga abitegekedde ebbanga kisimanyi nti omwami ono ategeeza state n'ab'ebyokwerinda nti amanyi abawagizi ba NUP abasinga obungi gye babeera mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda era ono yawa omulimu ogw'okutandika okukolagana ebitongole by'okwerinda okutandika okuwamba bannayuganda era nga kino akikoledde ebbanga ddene nnyo okuva lwe yeegatta ku bitongole ebyokwerinda era ne bagamba n'omufere omulala munne gwe bayita Doni Nassa y'omu ku bo abakolera wamu n'amagye nga bali mu ngoye za uniform okuba nga bakwata abantu mu bitundu ebisigadde ebya Buganda naye okusingira ddala bakwata bavubuka mu bitundu ebya Busoga Bukedi n'ebitundu ebya Buyukwe ne Mukono. Oyo Sipapa y'omu ne banne bemwogerako mukitegedde bulungi. Ngenze maaso.
ndoze information mugifunye bulungi ne bwesijiddamu mukitegedde bulungi. Kati abali beebuuza lulina bagamba nti ebitongole by'okwenda bino biwamba abantu si lwakuba nti bina gye bibatwala abalala tebikyali political kiri economical. Bannayuganda abali basinga obungi ne bagamba mulago luli bakwatanga abantu abagudde ku akisi ne babatwalayo obajjamu ebitundu byabwe bye babitunda. Kati njala mumpulirize ebitundu bino babitunda ssente mmeka? Baani abadiringa mu bintu bino bitunda ssente mmeka? Guno omulimu gulimu mutabani w'Embunga era mutabani wa Samo Kuteesa. Gulimu First Family. Gulimu aba SFC abakola mulimu guno. Nga n'omwami omu gwe bayita Abel Kandiho oyo alina oluba olumulingo olwaki Abel Kandiho alina oluba lumulinga olw'embalaasi. Alina amatu gambangala galinga mmira z'eggaali. Oyo omwami oyo ayambala akakofiira akabanyi begundi b'emmindi. Oyo Abel Kandiho akulya CMY y'omu ku bantu abali mu ddiru z'okukwata abantu n'okubajja mu organize zaabwe. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo. Njala kubulira price eno nga ngikuddiza ne muki ne mu figures ez'Oluganda. Bakugamba bati. Bakugamba ekitono ennyo mu Uganda oba ekitono nnyo bannayuganda 100. N'abalala 48 ababeera abannayuganda bakugamba 100 Ugandans including 48 Mulago National Referral Hospital doctors are in trouble. Bakugambye nti bannayuganda abawera 100 nga kuno ogasseeko n'abasawo abakugu mu ddwaliro e Mulago abawera 48 abakolera mu ddwaliro eriyambisibwa okwongezebwayo abalwadde ababeetaaga obuyambo obw'enjawulo bali mu buzibu butya kubanga babadde badiringa mu mbeera ez'okubba organize abantu n'okuzitunda ebweru w'eggwanga nga bali ku ssente za muntu wa bulijjo gwe basalamu ebyobugagga bye n'obisindika obiguza abantu abalala babyetaaga mu nsi endala. Ngenze maaso. The New Vision Group boss, Robert Kabushenga, is first to step aside for Interpol to do their job. The International Criminal Court, that is ICC, is hunting them over human rights abuse. Bakugambye nti omu ku bantu abanoonyerezebwako kwe kuli onono mumpe badde akulira New Vision Robert Kabushenga okuba nti yabadde yenyigira mevuyo gino n'abantu abalala. Naye nga abantu abasinga obungi abamanyikiddwa mwe muli First Family abakola emirimu gino. Mujjukire mabega keeri oba mujjukire waliwo etteeka lineetaaga okwebuuzaako oba waliwo omuntu asobola okumbulira etteeka lino. Nze nkimanyi mu nsi ezaakulakula ne zisinga obungi omuntu bw'afa oba bw'afuna accident etteeka lisoma bwe liti 1 nti omuntu bw'afa either bamuziika ne organize oba eddwaliro lisaba next of kin ne limusaba nga limuwandiikidde okuyamba omuntu omulala eyeetaga organize atalina organize naye ng'omugenzi ono afudde azirina eddwaliro lisaba family ne likkiriza abantu bamuggyemu organize. Eyo etteeka erisooka. Eryokubiri omugenzi ayinza okuba yaleka ekiraamo nga kigamba bwenfanga banzijjangamu bitundu byange ebyomubiri ne babigabira abantu abakyagala obulamu bali ku nsi. Ge mateeka ge mmanyi 2. Naye mu Uganda olw'okuba nti tuli mu mafia state abantu babakwata olugwa ku accident wabeera ababalinze ekibumba abalinze omutima abalinze ensigo abalinze ebiwoowoolo okitegeera nga babirinze nga babirinze bali awo balinze bulinzi kubanga ssente zaabwe weeziri. Kati gwe bakusuula n'ogwa ku accident kyovula n'omuntu oba afudde mulaga eremerako soka weebuuze lwaki poliisi bw'ogwa ku accident oba bakutemula poliisi eyagala nnyo bakuzze Mulago bakole postmortem bwe begenda kuzza oba lwagenda okusaba postmortem. Nobody is going to ask the postmortem because you are gone case. The reason being is that bano abantu bagenda ne bakozesa opportunity ey'okugyamu abantu eby'omuntu eby'omunda kyovula nti bagenda okujja omuntu ng'omuti bagusazeemu bwe guti bagwasizaamu baggyemu obwongo. Kino bakikola okubalowozesa nti eriyo ba student abasomera ku mirambo gyammwe no bino ebintu biri bya ddala babitunda mu ssente babijjamu ssente. Nkiddamu bino ebintu babitundira ddala biriko ssente obwongo buliko ssente omutima guliko ssente ekibumba kiriko ssente ensigo ziriko ssente. Ngenda babulira emiwendo gy'essembe gy'ebintu bino muti nze baddize mu ssente z'e Uganda mukitegeera. Kati ebintu bino mwe mulabanga ebyokuzanya eno business y'amaanyi First Family badde ekifunamu ssente. Kati mubadde mwebuuza lwaki omuntu bw'afa bamulwanira Mulago musooke mutwale Mulago kubajja mu bintu ebyo oli wagwa ku accident kaliba tebagenda kudda ng'akyayokya bamusala mwekebere emirambo gyammwe amateeka mu nsi yonna tegakkiriza muntu mujjamu oganiyine waba afudde.
either musaba family ne bakkiriza obanga yaleke dame naga nti babinzijangamu bwe batuuke mulago bo olwokuba nti babbi system nfu bo bakikola ne bakikola bakujjamu organizo ne bakuzika nga tozirina teri muntu go bazika mu Uganda nga awera teriyo. That means all of us in Uganda, we are not safe. We are under the mafia system. Kati mu Uganda njagala omuntu yename ba parliament oba yasoma mateko baloya ambulire mulago mu constitution ya Uganda bajiwako mandate okujjamu abantu organize nga bafudde nga tebalina wiru yabo kuba constitution etuwedde okuba ati buli muntu bwafa bamuzika nga bwali. Why is it buli muntu ave mulago bwebate bamusaze mutwe eno bamusalamu olubuto bwe bati bajjamu organize ani aba bawadde olukusa okusalamu organize mu nsenda tekikirizibwa. It is prohibited. It is out of the law. Mu Uganda tuzisa abantu almost a million bonna batuzika bitundu ani ali mabega okutunda organizino. It's a first family under their mafia system kimutasobola kutegeera. Kati ngenze maaso nze njagala loya yenna oba jjaja je mu inbox yange ambulira akawairo Minister of Health ke discussing ko mu parliament ya Uganda nga bakiriza okujja ebitundu by'abantu ebyomunda okubitunda kwa wood market bulina ko bajjamba biteka luddawa balina restaurant ng'erya bibumba erya biwowolo erya mitima erya bwongo erya ki. Let them come and inform the public. Does the Constitution of Uganda allow Mulago Hospital to remove body organs from the dead body without their will? I'm asking the Parliament of Uganda, including all lawyers and judges countrywide. Let them come out and explain this. They should come and explain this. Where did the Minister of Health, including all referral hospital in Uganda, where did they get the audacity of removing body organs from the dead people? Who gave them the order of removing body organs from dead body? Where is it written in the Constitution of Uganda? Oh, Minister of Health, come out and explain this. Otherwise, we are dead. Police eri mulimu guno. Minister of Health eri mulimu guno. Referral hospitals mu Uganda ziri mulimu guno. Body human trafficking mu Uganda. Nchidda mu police eri mulimu guno kubanga police yakolanga poster. Yejjala ekimemirambo ku crime scene oba abadde accident oba batidde omuntu. That's why bajjala bagamba omuneba mugenda muzando tumutwala mu agende mulako batu postmortem. What the hell? What is the postmortem agenda kolachi? Does the postmortem going to bring back that dead person? No. Or if you don't take me to Mulago Hospital, I'm not going to resurrect. Or if you take me back to Mulago Hospital, I'm going to resurrect again. No. It's a gonna case, I'm not going to come back. But why is it that every dead person in Uganda, his or her body organs are removed without their consent? That is the question which I'm asking to the public. Let the public come out and ask that question to the Parliament and the Minister of Health, including the police. Because they are conniving together to commit crimes against humanity. It's not acceptable anywhere in the world to remove a dead person's organ without their consent. It's a crime against humanity. Cutting in the mass. Kati omutima gwokka hati gugulina omutima gwo. Tolya kyamisana, tolina school fees, tolina kyokola, ne bw'ofa omutima gwo guli worth emitwalo 5 ejja $. Mu Uganda on black market. Emitwalo 5 ejja $, is cent maker. Let me calculate for you here. Emitwalo 5 ejja $, times 3 7. Omutima gwo gumbwe guti oba gw'omwana oba gw'abba oba gwa mukazi gugula obukadde 183,500. Omutima gwo guno gw'ofudde ne bagukujjamu bogute kwa accident gugula emitwalo 5 ejja $. Bwe bukadde 183,500 omutima. Do you copy? Omutima ku black market mu Uganda gugula emitwalo 5 ejja $. Bwe bukadde 183,500 omutima oba gwa mwana mutuba gwa muntu mukulu gwa muzeeyi. Eyo nvuddeyo.
ngenze ku organize endala tugenze ku kidney yensigo jukira ensigo olumba twala peya olumba twala singo kati ensigo emu kidney egula emitwalo 3 egya Uganda emitwalo 3 egya dola mitwalo 3 egya dola times 3 lukaga 7 ensigo peya emu egula emitwalo 3 kale kati zitwale zona peya baziguze emitwalo 3 bwe bukadde 10 mukamu mwe emitwalo 10 ensigo peya yensigo mu Uganda egula obukadde 10 mukamu mwe emitwalo 10 egya Uganda ensigo peya yensigo mu Uganda ensigo yani seasonal seed mbo bijanja lusumeka soli ensigo z'omuntu kidney omanyi bana Uganda mwe kubya nyemizimu buli muntu alina ensigo both abakazi n'abasajja kati amu yinza okuluza nti njogera ku nsigo ez'abasajja zine zizaala ze tuita balls mu luzungu not balls we have kidneys no omulimu gwazo kwe kusengejja emmere yonna ebyokunywa betulya zo ziringa purifiers amanyi kigambo kye bayita purifiers kwega ensigo baziyita mu Luganda otuufu ensigo kasengejja mu mubiri gw'omuntu ezisengejja ovakado gwolidde muwogo gwolidde kasoli gwolidde amagi gwolidde bia gwolidde soda gwolidde buli kimu kyolidde n'ebika byonna ensigo zikola nga akasengejja to purify okuleka ebikyafu ne bifuluma ebirungi ne bisigala mu mubiri ekyo bayita ensigo mukumoki gwe bayita omugaso gw'ensigo to purify or to filter okusengejja kasasiro yenna gwoba olidde mu mubiri kubanga njagala wotunne mubiri gwe bunaku olya buli n'olya embizzi n'olya enkoko n'olya kasasiro yonna kiki ekipurifying ebintu ebyo byonna birina content y'okumugjamu ze bayita kidneys so si balls ziba z'abasajja ziri ezizaala zivamu amazzi agazaala those are the balls but you have kidneys buli muntu alina peya 2 eza kidneys okitegeera kati ezo kidney buli peya ndoza mu Uganda egula emitwalo 3 which is ndoza bano baza ziza sente wano batulaze nga figure nenga nchema nti kidney peya za kidney biza yakaze emitwalo nga 6 ejja dola kati bwoziga